omulamuzi atubuulidde olunaku lwe bagenda okusalawo oba Besigye aweebwa bail oba nedda, ate nga Muhoozi Kainerugaba akyawera nga kitaawe bw'alina okuwangula n'ebitundu 85 ku buli 100, NRM ebitundu 9 ku buli 100, era bw'atyo mu ngeri y'okuvuma n'okujereegerera n'abuulira Bobi Wine kiki ekigenda omutuukako 2026. Nuupu yo munnange mu kulaga gyenvudde waayo ne byetuuseeko ku kitebe kyayo wali e Makerere Kavule bafunvubidde n'obubaka bwa Bobi Wine obw'enkyukakyuka na kiki ekiddako. Bukenya, Gilbert Bukenya Mahogany munnange alabudde mu ngeri y'okuwa amagezi Stacey Mayanja kiki kye yalikoze mu kasente ke kagenda okunonera mu byobufuzi, n'amubuulira bingi nga bwe ngenda okubeera nga munnange nkuyitiramu. So nga ate mu mawulire gaffe amalala munnange waliwo eyatemyeko munne omutwe nga agutwala kugutunda, era muganda wange poliisi bwetu n'emugombamu obwala. Kale munnange bwentyo nkulamusizzaako gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese. Teweerabira aba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi ku Kyaki, tuuka e Namulanda Kitende Kajjansi, buuza ejjanyi ku Kyaki, bagenda kukulagirirayo gy'osanga apartments enjooyoote obulungi omuli buli kimu, twala butwazi tulootwo, ebisenge bisukka mu kimu, ekiyungu omuli buli kimu, eddiiro omuli buli kimu, ate nga munnange compound nnene nnyo, parking weeri, omulirwano gwegwo munnange ogwalagirwa, security weeri, amasannyalaze tegavaako, wifi weeri, transport. Bw'obanga munnange wakatuuka ku kisaawe Entebbe wali bajja kunonera ku bwereere, n'omulala yenna abeera okumpimpi awo. Beba Hillside View Apartments ejjanyi ku Kyaki Entebbe Road. Ate nga Maintenance Palace, aba Maintenance Palace bano balina solar systems muganda bange ziri ezaalagirwa, balina solar systems, ebintu bingi nnyo by'osobola okujja ku masannyalaze weewuunye n'okozesa solar gwe munnange by'otamanyi, era nga weetaaga munnange ogenda obyerambululireko wali ku Maintenance Palace. Balina eby'amazzi, balina eby'amasannyalaze byonna. Ate nga waliwo omukyala gwe tunoonya ayitibwa Jessica Nalumansi Kasozi. Jessica Nalumansi Kasozi yonna gy'oli ennamba zange weeziryawo emisembyayo 115 era emisembyayo 73. Naye nga ebitonotono bye tulina ku Jessica Nalumansi Kasozi munnange nti ono muwala wa Venancio Ssennoga eyakolanga ku Radio Uganda, ate nga akunoonya mukyala era nga mwasomako mwembi Botini Girls Boarding School ekisangibwa e Kaliro. Kale munnange n'omukisa transport services gye bali, gwe bw'oba oyagala munnange okutambuza mu kibuga okunona ku airport n'ewalala yonna okwetoloola eggwanga Uganda, bamukisa transport services balina emmotoka ez'omulembe ate nga bakwata obudde. Bakubire ku 074193273 074193273 beba mukisa transport services. Kakati munnange tugenda mu maaso nga bulijjo, era ndowooza ebirango byaffe kasooka embi komye awo, tunayongerayo ebirala mpola mpola wano ku Uganda atulaje nga bulijjo mu mikwesese. Nkugambye natudde dda twolekedde 2026 era bingi nnyo bitugenda okulabako ebyewuunyisa oba oliawo n'ebyo bye tubadde tusuubira okuba nti bijja kuba bwe bityo, naye gwe ky'oba omanya titeri kuzikiza. Eggwanga lirina okutuddira gwe muganda wange ampuliriza, ky'oba omanya nti eggwanga baali kuwambako. Bw'oba oli munnansi gwe ky'oba omanya eggwanga baali kuwamba, oba toli munnansi biyinza okuba tebikukwatako, era nga oyinza okuba ogamba ffe tuli mu kintu anti ffe. Waliwo omugwanange omu wano avuga bodaboda, tuba tunyumyamu n'angamba ffe twaba twambadda mmwe bwenna twabawamba dda, ava ku ggwanga ery'omulirwano. Ne mugamba kale naffe katufunvubire eggwanga lyaffe tujja kulyeddiza, tukimanye bulungi nnyo nti mwatuwamba, naye eggwanga lyaffe naffe twagala kulyeddiza era tetugenda kussa mukono, ekyo nkulayirira. Kakati munnange obunkenke bw'amaanyi nnyo, tutandikire mu kkooti ewa Dr. Kizza Besigye, era nga munnange kkooti emaze okuseetinga bail date eya Dr. Kizza Besigye wamu ne Lutale. Oluvannyuma munnange
olw'okukwatibwa mu ngeri etategeerekeka. Nakunyonyola juzi gye buvuddeko nti fayiro tekubikako kya Mulubaale. Fayiro tekubikako kya Mulubaale, eriko omusango gwa Besigye mu kkooti. Kakati munnange bamaze okubeera nga batubuulira nti ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omunaana munnange eyo yegenda okubeera date kwe bagenda okubeera nga bawuliriza oba bawulira kkooti ewulira okusaba okweyimirirwa kwa Dr. Kizza Besigye ne omuyambi we Haji Obeid Tutale. Kakati munnange sigenda kulwayo nnyo kubanga tubirindiridde era jjukira nti we twogerera essaawa eno nakunyonyola ne nkugamba nti obujulizi bwo tebuliiyo era nti banoonya engeri yonna gye babuzaabuzaamu ekintu kino kireme kulabika ng'ekyabuukya. Naye nga intelligence ya General Museveni muganda wange yo already naye kenyini yagikubamudde ebituli kubanga bo bafa ku kimu omusimbi oguteekeddwa mu budget ya security. Kakati amawulire ga kibogwe ennyo ge bamuwa lipooti za kibogwe nnyo alina obuzibu obwo era waliwo bannaffe abawakana nedda olimba gwe tunula butunuzi maaso ku lutimbe kabina ku ddongo. Kakati munnange era mu ngeri y'emu kino kizze kibaawo era nzize nkinogaanya ebbanga lyonna kubanga n'abongera okubeera nga bakikkaatiriza nabo kye bategeeza bakitegeera kiki kyentegeeza. Kakati munnange Muhoozi agamba bw'ati nti bagenda kubeera nga bawamba Uganda yonna mu buwagizi mbu Mukama Katonda agenda kubayamba mbu n'ekisa kya Katonda n'obuyambi bwa Katonda bagenda kuwamba Uganda yonna era nga tageti yaabwe ya bitundu 85 ku buli 100 Museveni byagenda okufuna mbu okusinziira ku Muhoozi ate ng'ebitundu 9 ku buli 100 NRM byagenda okubeera ng'efuna. Kati awo njagala tuddeyo emabega mbadde nga nzija okuba mbagamba nti nno waliwo ekintu ekitegekeddwa era nti Muhoozi okuva lwe bamukwasa amagye gamulimu 5 nti ate ng'omuduumizi w'oku ntiko ye kitaawe bano balabira ddala nti nno bagenda kukozesa amagye nga instrument egenda okubeera nti nno baseetinga pace oba obululu kwe baagala butambulire kwegamba endowooza zaffe baziseetinga nti nno Museveni kati abantu bamwagala nnyo naye ng'ekibuuzo kye beerabidde okwebuuza nti bw'aba Museveni ekisooka atawangulangako kalulu n'akamu nga naye akimanyi bwe kiba nti mu myaka giri gye bagamba nti abantu baali bakyalimu ebitengo nga twalwana akyakola nga mwebaka kutulo mwagala okuddayo gye mwava bwe kiba nti teyasobola kufuna bitundu 8 ku buli 100 ate abifuna atya kati ku mulembe guno nga batugumbudde abantu mu Torture Chambers mu basements nga n'obujulizi weebuli kisoboka kitya? Naawe kennyini ne bw'obanga kwegamba okutegeera si ke kazannyoko ate kino osobola okukitegeera nti omuntu alemereddwa okuyita ku kayiringito ng'obedda akayiringito ayiringita ayavula nga tasobola kutambula kayiringito kati atuuke kasozi ne ku museetu gusobola kumulema omuseetu we. Naye munnange General Museveni nti kakati Muhoozi atutegeeza nti agenda kuwangula n'ebitundu 85 ku buli 100. Ekyo naawe okiraba nti ndowooza ennyonnyola gye mbadde nga nkunyonnyolamu nti bano bategese ekintu kwegamba baagala ekisooka kye baagala kiri bwe kiti baagala nti abantu ne babeera balonze kwe tugeze mubaka wa Nuupu tebajja kumulangirira. Abantu ne babeera balonze omuntu waabwe tebajja mulangirira bo bategese already bye bajja okulangirira okusinziira ku njogera eyo n'ebirala byonna bye babadde nga bajja boogera nti bagenda kakasa nti Bobi Wine aswazibwa bagenda kukakasa nti aswazibwa. Nakwako ekyokulabirako lumu natwala Hashim okukola interview nga twakuva mu lockdown. Hashim ne bamuwa okubala n'afunamu oba 84 kakati oluzungu n'afunamu oba 4 kakati omusajja eyaliwo gwe baali baleese director of studies bwe namugamba nti abaana babadde basoma mu holiday mu lockdown n'angamba babadde tebasoma okukakasa kambawe ebibuuzo olabe kati Hashim ne bamuwa. Kakati bwe bamuwa omusajja bw'alaba ali challenge n'agamba akatuwe ku science tulabe
ne mugamba wakalya science naawe tomanyira gwe wali okozeeko interview ya science omuntu kwegamba okiraba ng'akola kiremye ayagala kupuruvinga bupuruvinzi nti point ye nti ono abadde tasoma okitegeera kwegamba abantu bali bwe batyo nga ye kwegamba lazima agenda kola kyonna ekisoboka kakati ku guno omulundi bategese okakasa nti nno Bobi Wine era baali bategese omusajja waabwe Empuuga nti abaaliringa opposition kyovula nga bagezezzaako okukola byonna byonna ebisoboka byonna okulaba nti Simalida of opposition alondebenga baaluda luvuganya bonna bagezaako okugyawo kumpi buli kimu ekiyinza okuwa opposition eyaddala true opposition y'amaanyi buli bibadde tebabifaako kubanga opposition ebadde ya kigogwe naye kakati bakakasizza nti kakati bano abavubuka bajjidde ddala era kakati tulina okubatemako buli kimu era basuubira okuba nti nno baagala nti baali balowooza nti Bobi Wine tunatuukira mu mwaka 2025 we tuli kati essaawa najja kuba aweddemu amaanyi surprisingly ate yeeyongera bweyongezi maanyi ebyabaddewo wano Makerere Kavuli mwabirabye nga balaga milestone balaga gyenvudde n'olugendo lwe batindiza okutuuka we bakola ki n'opuweeri essaawa eno kakati on the contrary nti yadde babadde bagezaako okuba nti nno Nuupu bagitemerako ettaka oba true opposition bagitemerako ettaka kubanga erinnya lya Nuupu eddala ye true opposition newankubadde nga naye erimu ensolima teweerabira saagala olowooze nti Nuupu terimu bikolobero erimu n'ebiri era we bakugamba simanyi waliwo abasaba wayase gyebiri kuba abantu be bantu mwe tutambulira saagala owakane nnyo nti nedda ono alimba nti bamusaba wayase munnange towakanira bantu ekyo kyo njagala nkikubuulira toddangaawo n'owakane nnyo naye ekituufu kiri nti omulamwa mwe tutambulira nti ebyo tebibulamu ate bisinga eri kubanga wayase anyuka te sayidi yeri muganda wange buuza bijirwa mukyala we kibaamukola kakati ebyo biri awo bireme kubabuzaabuza kubeera nti ate bibaleetera okulowooza nti true opposition teriiwo era struggle terina kubo lyekwata ligguka nedda struggle egenda mu maaso naye mukimanyi bulungi nnyo abamanyi olugero mu Bible ebyaliwo nga Moses atwala be yali atwala mu Promised Land bye baatandika okwekola buli kimu biri mu Bible naye kakati ebyo si bye tuliko essaawa eno kubanga ojagenda okwesanga nga waliwo akagamba nti ye ebyo tabikkiririzaamu oba nti ebyo tebyaliyo oba tombulira ddiini tokola otya okay naye ffenna tuli mu struggle gwekyoba towakanya ye struggle osobola okuwakanya ekirala kyonna naye togezaako muganda wange okuwakanya struggle okunonola eggwanga ekyo ffenna tulina kwessa kimu bwe tuti kyova olabanga bwe mba nanga wano dokita bagamba nti mwenna mujje mwenna balina ebirwadde era omuntu yenna alina nsaba ennamba wano nga agamba nti Uganda Telaji okusaba ennamba yange amuweeyo ku ssente no oba Uganda Telaji yanneetolooza goluba okuvoyisinga wano nti Uganda Telaji mbadde nsabye ku nnamba ya musawo nze nkuwa buwi nnamba ya musawo akujjanjaba pressure n'ebirwadde ebirala byonna kuba njagala ffenna tubeere balamu omusawo waali by the way ate ng'abantu bamugendeddeko abasobodde okubeera nga bamugenderako asobola okubawa eddagala muganda wange balina talenti zaabwe toddeeyo kale munnange Muhoozi woni agamba nti yagambye nti we will capture the whole country the almighty God yagambye nti with almighty God's help naye Mukama Katonda ye kyogamba awagira n'abatemu kwegamba be batemula Mukama Katonda yabaviira mu ddala Mukama Katonda ebigenda mu maaso mu basement tabiraba engeri gye battamu abantu takiraba engeri gye babuzaawo abantu takiraba naye mukusuubira okubanga Mukama Katonda abiraba byonna era essaala yaffe yekulembedde mu maaso kubanga twenyaga nti abatemu basa okubeera nga bose Mukama Katonda mbu bayagala ennyo nedda tekiriiyo kakati atutegeezezza nti 85 bye bitundu bye baagala gwayita muze kitaawe muzeeyi mbo ate ebitundu 9 mu NRM byegenda okufuna mbu kwetoloola eggwanga lyonna kyebabala naye kino gwe tolowooza nti bakibala nti emyaka 40 kasogedde nga babaawo tebakifunangako even ne haafu yaakyo tebagifunangako okitegeera naye kati akugamba nti essaawa eno ng'abantu beetamiddwa mu neetamwa gye beetawamu bye babalangira byonna
bagenda kufuna ezo kitegeeza nti kibojjera ku lwazi kiba kyesiga omumwa gwakyo. Kakati bano balina kye bapulaninga kugambye nti baagala okubeera nti no Bobi Wine bamusaanyaawo balage nti n'abantu oyo abantu bamukoowa luli bamwagala nga muyimbi buyimbi. Naye protest vote yegenda okubeera ansa eya buli kimu, yegenda okubeera ansa muganda wange eya buli kimu protest vote, era bagitiiridde ddala. Kakati awo muganda wange nti bw'obanga owagira towagiranga omuntu already ng'alina emmundu n'ebirala byonna nga ye kugamba agenda kukwekakaatikawo bwekakaatisi. Abagamba wano nga mugamba Museveni ajja kufa bw'agende ate anaafuga paka kati mutabani we Muhoozi project n'ejja yiyo weeri kati baleese Luhamya. Kati ne Luhamya naye kati ye myaka babalira ddala emyaka nga 2 nga bakalakata Uganda. Mmwe mulowooza nti emyaka 5 gyali giri wala nnyo Paul Mwanga gye yayogerako nti uyu Museveni bw'aligenda okubeera mu buyinza ng'emyaka 50 giyiseewo, mwe mwalowooza nti giri wala. Tegiweze. Kakati muddaawo luloya lwa munyindo tulina dwiekuula ffekka muganda wange, kubanga gwe gwotunuulidde neiba waawo muganda wange endowooza ye yaabali, kubanga ayinza n'okubanga amanyi bulungi obuvo bwe, era bo bamu ku abo abeeyogerako ng'abaawamba Uganda nti twagiwamba. Ekintu kye kiruma bakyogera eno ssebo tetwabawamba, temulina kyakkola. Kale munnange okay, tutunuulidde ebiseera eby'omu maaso era bwe tumunange nga tumaze okubeera nga tutegeera ebyo byonna ffenna tuwooza kimu muganda wange, teri kuzikiza. Kakati mu ngeri y'emu mu bintu ebifanaganako bwe bityo ebyokubeera nti nno bano bafunvubidde okubeera nti nno bakuba Bobi Wine, kigamba aim yakukubira ddala Bobi Wine, baagala bamukube hands down. Bw'oba ekintu ekyo kitegeera bulungi nnyo. Kati amaanyi ga Bobi Wine galimu gwe kubanga yeyeetisse obubaka oba yalimu amaanyi aganunula eggwanga lino. Bwe yagalagaana mwe kati waliwo abantu ababadde awo buli kaseera bagamba Bobi Wine nedda waakiri omulala omubuuza kale ani naye nedda waakiri omulala yenna. Kyabaategeeza nno nti Muhoozi kyabaategeeza, kubanga osanga abantu nga bakugamba Bobi Wine nedda waakiri omulala yenna, naye Bobi Wine wemugamba nganti tugenda emyaka gyo gigenda, kubanga Mukama Katonda tosobola kumubulira design wagenda kuleetera nkyukakyuka oba kununula bantu be, tosobola. Kivula banga ne Jesus Christ bamuzaalira mu kiraalo kya nte ewa kyafu, so ebifo by'endyo byaliyo. Kakati gwe Katonda tebamuwa design, Katonda ye already design yaba yagidesigninga dda, era olina okukkiriza amaanyi agali nakyo nti agatadde mu muntu wuuyo, byakoze bikulaga era n'embeera gy'alimu ekulaga n'abantu okumukkiriza. Yes, kitwetaga bwe bantu okukkiriza omuntu era naye nga alina obuvumu obwo. Tetulina choice kubanga tuli mu kateebi, ffebe tetuli eri munda twabuwaayo dda. Kati batuuka tusikidde omuguwa twekwate tuveeyo ate muwoza nedda ogwo omuguwa nze sijja guwalampirako waakiri bakasuke okitegeera olino bakasuke ekyayi nga omanyi kiraakutuka. Gezaako muganda wange, gezaako, kubanga kiyinza okubanga ekyayi ekyo ate kigumu nga tekiringa gwe bw'okiraba nga munda kirimu oluwuzi olugumu. Kakati munnange ono Muhoozi yagamba nti Kabobi is going to be beaten in the next elections like the young stupid boy he has always been. Kitegeera mu ngeri ey'okunyooma nti kagenda kukubwa, kagenda kuwangulwa mu kulonda okuddako nga akalenzi akasirusiru akato nga bwe kabadde nga okitegeera ye bw'ati bunnange bw'alaba Bobi Wine. Kati ye ebyamagezi byakola byebiriwo bituyinza okukoppa, bituyinza okugamba nti kale ye abyogera agenda bikola nga the wise boy like he has always been. Kakati okay, ffe tetufuddeeyo
katuwagire stupid boy waffe era nga bwe babadde nga bajja bageza kumuteekako ebitoomi timuli wabisiyaga munyiwanjaga bingi nnyo bye bamutaddeko naye abantu ne bagamba nti nedda ffe tugenda n'oyo kakati ebyo munnange bwe bityo bibiri byabadde ku mukutu gwe ogwa Twitter ogwa X abahozi bwatyo bwe yabitaddeko era nga byongera okubeera nga bikakasa nti ye waali awo akolerera kintu kimu Bobi Wine butasavayivinga 2026 nti basuubira okuba nti Bobi Wine ne Nuupu kubanga basically bamanyi nti Nuupu ye Bobi Wine bo bamanyi naye ate ekyo muganda wange kiwanvu betogera ku Nuupu kintu kiwanvu nnyo kubanga yasooka kubeera people power ate nga kyekinyusi nti bwe bagamba people power gwe mulambiro ogwasookera ddala era nga gwe guvuga ekintu kyonna nti Nuupu just kibiina abantu ab'emitwe egy'enjawulo mwe beegattira abamu ne bali ebitaano ne bawanduka n'abalala naye bwe twogera ku people power muganda wange eyo ye invisible power abantu gye mulina okubeera nga mumanya nti yendeetera okwogera wano bwe nti n'omulala yenna okwogera kubanga we tuli essaawa eno njagala okubabuulira nti Uganda temukyali politics mu Uganda mulimu kuwamba buwambi na kufufuggaza baludda luvuganya na kukuuma ntebe naye ogamba nti politics nti politics nti alinomo ng'omulala yenna taliiwo era taliiyo kakati gwe bw'oba olowooza nti nno tujja kwogera nti olw'okubanga twogere mutima tuli newto simanya biki ebyo byavaawo dda kubanga ne muhoozi okwogera ebyo byonna nga ye serving officer ng'ali mu ofiisi eyo bw'aba ng'ayogera bw'atyo kiba kitegeeza nti aba amaze okubeera nga already aggulawo officially nti kati we tuli essaawa eno tulina kulaga bulazi kiki kituufu era buli muntu yenna alina okusitiikinga ku nkondo ye buli mbuzi ku nkondo yaayo muganda wange kubanga nabali nabo beemanyi era beekunga kakati munnange Nuupu bino byonna nga tumaze okubeera nga tubiwulira yo already bwe tuba tujajinga nga tutunula munda twagala okumanya ddala bye boogera nti Nuupu naye epondoose bino tusobola okubeera nga munnange tubitegeera okusinziira ku kyabaddewo ennaku z'omwezi nga 22 Makerere Kavule wali nti bano bamaze okubeera nga balaga olugendo munnange gwe bakutte ne gyenvudde ne headquarters eziriwo kubituukiddwako nti headquarters weziri ayo Makerere Kavule ekiruma abantu okufa obufi kubanga bo tebalina ate nga n'essomero liteekeddwawo era nga muganda wange n'okutikkira batikkira kakati gwe bw'obanga bakumma ebyenjigiriza wano Uganda kubanga kati jjukira nti civic education teri ku kusoma ku byabufuzi teriko ebyo byonna baabigaana kubanga bijja kuba bibabuusa kakati engeri ekiri nti munnange oyaba mu nnyindo olwekuula wekka Nuupu esazeewo okubeera nti yateekawo mu structure zaayo n'eteekawo essomero n'eryawula ku kitebe nti kitebe essomero ebeerayo bayizi ababangulwa mu kitebe bagenda okubeera nga bakulembera okubeera abakulembeze abatuufu ab'enkya kati ekintu ekyo kiruma nze bwe nkitunuulira kiswaliza ddala nti kati omuntu nga Museveni bingi nti abasajja nga ba Milton Obote baamukwatako ne bamutwala okusoma e Tanzania ne balafuubana okulaba ng'akola ki yadde nga mu 1980 yabavuma obusiru manyi bagamba kaze kafuira ku mugumba nti golaba muhoozi ng'avuma bwe tolowooza nti nno ekyo akigize bugizaawo kubanga ne Museveni yajjanga yavuma ddaba Obote obusiru n'ebirala byonna naye nga Obote bwe kuba nga kaali kaana kato ne bwe keenoonera be bakasangulanga ka Museveni mu byobufuzi era ne bamuzimba naye kyewuunyisa okuba nti ate ye bwe yajja yayagala ebyobufuzi byonna abitte kwegamba eggwanga nga abitta lwaki bino babitta lwakubanga baasuubira okuba nti bannansi tebalina kwenyigira mu kukulembera ggwanga lyabwe mu kwekulembera nti batta ebyobufuzi wano n'ebyenjigiriza mu byobufuzi babitte ne bateekawo kyankwanzi waabwe gye bagenda ne bakuteekamu akatwa gwe osobola okubeera nga munnansi tosobola kumanya butya oba mugaso gwa ggwanga lyo na mugaso gwa kubeera Munnayuganda
nga balina kutegeera butegeerezi be basomba obusombi okuva eri ne bajja ne babawa ebifo ne mu ministries ne babawa teka mu UPDF ne bafuna passport ze Uganda endagamuntu n'ebirala byonna ne babawa n'emirimu okitegeera naye ate nga mwe bannansi emirimu balaga tegiriiyo naye ate bo bagibawa era bagifuna era basomesezza abaana baabwe mu nsomesa mwe gye mutagenda kubeera nga mukompiitinga nabo ekyo kyonjagala nkibabuulire kubanga ebyenjigiriza baabidda kakati mu kwagala okubeera nga bamalawo ebyobufuzi nga General Museveni bwe yagamba nti ba 2020 tewagenda kubeerawo political party yonna nti political parties ajja kuba zoonoonye naye yagyonoonera mu kyatamanya n'asigalawo ye yekka nga mutwe ekyo kyo yakyerabira naye agikoze eki agisse kubanga already bamaze tubuulira ne b'opondo bonna bakakasa nti NRM tekyaliwo babu bakakasa NRM tekyakola ki tekyaliwo okusinziira ku byekola mu primaries zaayo nalaba wano donga otowabuza nti no teri kibiina ky'ebyobufuzi bano kiraze maturity nga NRM mu structure zaayo biri obubbi obw'enkunala obubaleetera okwawukanayawukana obubbi obw'enkunala bubaleetedde okweyawuzaayuzaamu kakati awo temuli bwerufu kakati NRM naye kennyini yagyonoona kakati nga twetaaga abantu abavumu abasobola okuteekawo abantu basobola okubeera nga basomera ewatali kyankwanzi nga basobola okubabuulira amazima biki ebigenda mu maaso mu ggwanga newankubadde nga bambega gye bali era mu classes babeerayo emakerere kavule naye era still Mukama Katonda akyakwatiridde nti bwe tuba twogera ku bituukiddwako ekibiina kya NUP nti ezo achievements z'amaanyi kitebe weekiri n'essomero weeriri ne offices okwetoloola eggwanga bagenze baziggulawo kale munnange nti obubaka bwa Bobi Wine bwabaddewo kubanga babadde bajaganya oba bacelebrating achievements ze batuuseeko nti ekibiina ekyatandikibwawo 2020 kati kiweze emyaka 5 kugambye baali basuubira okuba nti kijja kuba tekiriiwo naye bye kituuseeko binene newankubadde nga kizze kibuuka emisanvu egy'amaanyi kakati munnange nti kuno si kuzimba buzimbi kibiina oba kuzimba bizimbe naye nti ebyo byonna ebiteekeddwawo kabonero akalaga stability stamina ne progress era munnange nti struggle kino kyongera okulaga nti struggle si yakaseera buseera teri temporary nti abantu abalowooza kuba njagala mwejjemu endowooza egamba nti bwe tumaliriza akalulu ka 2026 nti gwe wenna alabufumanidde okulumula eggwanga nti ojja kuba ossiza ekikko Museveni bwe yamala otuteekamu olutalo wano emyaka 5 fe abeeno mu Maserengeta n'aluwambusa waggulu nabo n'ababalula kitegeeza nti feno nti olutalo tolwamala myaka 5 mwenga emulowooza ate yalwolekeza amambuka okitegeera awo wonna nga gyali mu struggle ey'okuwamba eggwanga era ne baliwamba okitegeera teri atakaaba wano abali bakaaba balaalusimanya bali ttaka lyabwe balitutte bano buli wamu miranga myereere okitegeera kubanga buli wamu yabateekamu ekintu ekibasannyalaza okubaavuwaza n'okubafuula ekitagasa okubamma okusoma kyobola ebyenjigiriza babimma amazzi gwe tolowooza nti nno ebyenjigiriza bifu mu regioni katugeze nga wano mu Buganda gwe nolowooza nti neewalala waliyo ssebo gye biri nga bakugamba nti amasomero ga gavumenti malungi waliyo gye mmanyi nga oli aga nti asomero lyagawafe amasomero tegali ngaagewammwe kakati ewe njagala mube nga mubimanya imbalansi eyo era erina ekigendererwa gwampuliriza mukanda wange kakati munnange nti bino byonna bigenda mu maaso nkugambye ne NUP naye esimbye amakanda era nti obukulembeze nti okusinziira ku kibiina nga NUP essomero lyakyo nti abaana batrainingiddwa abakulembeze mu byobufuzi mu kukuuma eddembe ly'obuntu wakulwanya eddembe ly'obuntu mu demokurasiya n'amakulu ge wamu n'okubeera abaweereza eri abantu okuleka mpozi nga tusomeseddwa bannaffe kye batayagala kuba bo balina ekintu kyabwe
kibakola ki ate abantu babasomeseza mu mitendera amaliwo abantu ababuyabuya abalowooza nti batuula mu nkiiko ziri waliwo enkiiko ezituulamu abantu nga bo bebamu ng'oyinza okugamba baaluganda bonna nga bibe kati awo ne bava ne bajja eno ne batandika okufuna mmwe bano banabbanja abaani babbalamu ne batandika okubeera nga bakuba propaganda eno ne batwalira awo ekintu kyabwe naye nga njagala okubuulira temusobola kubeera nga mubuukira wamu nabo era nabo bajja kyejjusa gye bujja mu maaso kakati nti obukulembeze we buli era nga baagala okubeera nga baleeta abakulembeze abalungi ennyo ekibiina ekya NUP abantu abali honest abantu abavumu abantu abali ready okusaavinga kakati era nga essomero lirina okuyamba abavubuka okutegeera obukulembeze ddala butegeeza ki kuba kati tetumanyi bukulembeze kye butegeeza mulaba abannaffe abamu beewerera gurupu ya Kyagulanyi ngenda kugimalawo okutta kugamba kyekibisinga okubasanyusa oli ateeka omuntu mu basement n'amukuba ebifaananyi n'akola atya n'atulugunya ne watabawo kibamukola n'amukubisa amasannyalaze kati oyo naye akugamba nti mukulembeze era Katonda agenda mukwatirako mbwawangule Uganda kakati muganda wange lugendo lunene nnyo naye emyaka 5 egiyise gibaddemu challenges nnyingi nnyo nti mubaddemu okukwatibwa mu byobufuzi ba political prisoners bangi effujjo likoleddwa ku bantu bafudde bamenyese abantu babayisizza bubi nnyo abakazi babarepinze mu makomera babakoze ebikolobero byonna naye abantu bakyali focused ku change kakati ekirooto kwe kubeera nga munnange Bobi Wine kusinziira ku Bobi Wine agamba nti ekirooto kwe kubeera nga Uganda tugitaasa twagala a free and fair Uganda Bobi Wine bw'atyo bye yatutegeezezza twagala a free and fair Uganda era n'agamba nti we have faced many storms emiyaga mingi nnyo muganda wange gye tuyiseemu but we have not given up tetulinaba kubeera nga bonnange tussa omukono the people give us strength to continue nti abantu kye bayita people power ate bonnange bakoze nga dynamo okusobola okuteekawo amaanyi era nga buli muntu yenna muganda wange anti bagamba buli muntu agumira ku munne nti kamukamu gwe muganda nti gwe bw'olaba oli nga munnange alafuubanira okununula eggwanga lino then oddamu amaanyi n'ogamba tisirinzekka then katweyongereyo kakati NUP bwetyo muganda wange esimbudde era tenadda mabega kati bino muhoozi byaliko asaagira ddala era kyekirooto ekyentiisa kye balina kakati muganda wange eyo nga tuvuddeyo Stesha Mayanja abadde Gilbert Bukenya Mahogany Gilbert naye akaddiye nno juzi namulaba bana eSentema bagenda okubeera nga bakomissioninga oluguudo olwo lw'eSentema oluva wali enamuŋŋoono olwo nga yenna atambula bw'ati atina butini nga musajja nga akaddiye nnyo takyasobola kutambula naye Gilbert Bukenya yatutegeezaako lumujjukira nti ye Bobi Wine amukakasa kuba mugumu obakuba essasi odduka naye omwana alemeddeko kakati kikimujjukirako naye awadde Stesha Mayanja amagezi namugamba munnange wali badde otaasa akasenteko ne bizinensi wali badde okateeka kasente mu bizinensi okusinga ebyobufuzi kubanga togenda yadde n'okufunayo akalulu ku kyalo gye bakuzaala Professor Bukenya bw'atyo bw'ategeezezza togenda kufunayo kalulu yadde gye bakuzaala era mugambe nti n'ebitundu 5 oba obululu 5 yamugambye obululu 5 nti singa yeesibawo gye bamuzaala tabufuna naye ye nga Stesha Mayanja agamba agenda kujja mbu avuganye Kampala Central Women MP ndowooza ekibiina kiyinza obutasimbawo president ndowooza najja buze eno kale bw'ati munnange amugambye nti wali badde nti bwamugambye nti ebintu bya performance nti obuwagizi bw'ofuna ku stage asisibwa obuwagizi bw'ofuna mu bantu tuyinza okuwuza nti abantu abakulaba abajja okulaba ebivulu byo bye banajja okubeera nga bakulonda ebyo weerimba omanyi ekintu ekimu kye nategeera abayimbi baalema okwawula Bobi Wine gwe bayimbanga naye oba bwe babuukinga naye shows ne Bobi Wine omulala
eyayingira Parliament 2017 ekyo balema okubeera nga bakitegeera balowooza nti Bobi Wine yabagulirawo akajjako kubeera nti bayingira ebyobufuzi so nga ate muganda wange oli ekintu yali yakyetegekera era bw'otunuulira engeri gy'ajjayimbamu ennyimba ze bibadde bikwatagana layini zikola ki zigatta bulungi nnyo naye kale katubasabire Stacey Mayanja teri amugaana kwesimbawo kubanga naye munnayuganda ate munnange eddembe lye okukola kyayagala kasita abeera nga atambulira mu kulambika kwa constitution kakati obunkenke munnange enakasongola oluvannyuma lw'omusajja okumukwata nga atunda omutwe gwa mukwano gwe poliisi nakasongola munnange nakasongola district ekutte omusajja era bwetyo emuvunaana gwa butemu omusajja ono amannya ge ye John Isoke ono abadde akola ku faamu ku kyalo ekiyitibwa Kyandigita kakati munnange ono omusajja omuzibu ennyo John Isoke yakidde mukwano gwe ayitibwa Herbert Amiri wa myaka 26 olunaku lwa Monday eno eyise n'amutemako omutwe era munnange bw'atyo n'atandika okugutwala agutunde oba yabadde agutembeeya agutundu manye abantu beekola ebintu bingi nnyo nga baliko ebizibu byabwe waliwo omukyala eyafumba omwana we mujjukire yamusalaasala obufiififi n'amufumba mu seppiki ate afumbira bakasitoma kakati ono naye baamukutte poliisi yamukutte oluvannyuma era munnange bwetyo neemuleetera okunnyonnyola era n'akakasa n'omutwe yabadde agutunda era n'abatwala newe yattidde munne gwe yasazeeko omutwe n'abalaga ekiwuduwudu kakati munnange bino biri Uganda gwe wenna mpuliriza oyinza okuba gy'oli eyo muganda bange olowooza abantu bakyali ku step ku baleka kumbi kakati ate embeera yeekanamye nti obwavu bwe butyo kubanga omuntu yabadde agutwala gutunda yeefunira akasente kati muntu aba atuuse awo kati wetuli tesigenda kubeera nga munnange nsukkawo wano era tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Talage nga bulijjo akuume